Muliyo mwetakula. Muliyo fitina ebaluma. Timu ka fitino. Mulire nnugu ebanyiga ku mitima. Anti Bobi Wine ne mulira nti alankingiddwa. Afunye bagiyita Cinema for Peace. Cinema for Peace. Ekirabo ekyo award abasembayo gifuna mu bamanyi. Cinema for Peace. Kyagulanyi ne bamulankinga ne Papa Francis. Omukatuliki kuba akabonero weise. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abamwerijjako bali ku byabwe. Bangi bamwepimamu nga balaba nti bamusobola. Bangi bamwegerageranyako nga balowooza nti oba oliawo balinako bwe bamutuuka. Bobi Wine ffe bannayuganda tumulabira ku levo yaffe eya Uganda. Naye Kyagulanyi takyali levo za Uganda, ali international. Abayirowooza nti basobola okumutuukako wadde mu kwota bamulaba ng'omuntu wa bulijjo yava mu music n'ayingira ebyobufuzi. Naye ekyamazima bakkiriza nti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ali international. Olwaleero Kyagulanyi Robert Ssentamu avuganya n'abazungu. Kyagulanyi Robert Ssentamu takyali muntu wa bulijjo nga bw'obadde omulowooza, kubanga Mukama wamuwanise y'amanyi kyamufudde olwaleero. Abaamulabanga nga bamunyooma. Yazannya firimu eno n'agiteeka ku international level. Ne bagamba eyo firimu terina kyegenda kuyamba munnayuganda. Firimu terina kyegenda kukolerawo bannayuganda. Abangi ne beebuuza nti olaba abantu bawandiika buwandiisi butabo ne bukyusa amawanga gaabwe. Ate olwo omuntu abitadde ku lutambi nga bifaananyi alaga ne actions. Bali bawandiika butabo naye nga tebataddemu bikolwa. Kwoleka nsi nti kino ekikolwa kye kyalabikirawo ku mbeera bweti ne bweti. Ebyo byakutte bifaananyi n'abiteeka ku lutambi ne luwanikibwa ku mutendera gw'ensi yonna. Lwaki mumweyita nti mulowooza nti mwemwenkana? Kyagulanyi Robert Ssentamu firimu ye gye baanyoomanga olwaleero yesasamaza amawanga nga bakkiriza nti wamma ddala okubeera munnayuganda si kyangu n'akatono. Abagumidde mu Uganda basajja nnyo n'abakazi bakazi ddala. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zaffe zino. Haji Ssettuba musajja musomi wa dduwa naye ng'edduwa ze ziwonyeza ddala. Edduwa za Haji Ssettuba zikyusizza obulamu bw'abantu bangi era ng'olwaleero bamutendereza bamulaba ng'omuzira waabwe. Naawe ng'okyalina okusoomoozebwa kw'oyitamu gezesa Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ojja kukkiriza nti wamma wali abasajja Mukama be yawa ekirabo ky'okuwonya nga bayita mu dduwa. Essimu ye kw'osobola okumufunira eri 0703 31 39 25. Kukifuna Yoweri Museveni agezezzaako bino bimukola kyagaana. Bangi bannabbanja bagenze ku basawo Abaganda ne basamira kiganye. Nemmwe ne mbagamba ebigambo bino temwagala kuwulira. Ne mwebuzaabuza ne bukatonda obutono, siba mawu, simanya omwozi, siba bukatonda obw'ekisiru. Bwe baakunamira edda ne muli mu kwebuzaabuza. Nosanga abasajja wano ba bedi wanika bameze n'ebirevu ebyeru. Envi kasita zikumera enjeru Katonda aba yakukolimira. Nosanga abasajja wano mu Buganda abasiru temulaba kya bugagga kye muyina. You don't see what you are having. Kyagulanyi is becoming a problem. Bobi Wine Katonda yamuwa. Buli wootuuka ensi yonna eyogera ku Bobi Wine ne mwomuliranako muliraano nze namuliranako muliraano obulamu bwakyuka. Katonda nange nangamba mumiransanafu ensika ekwagale. Mumiransanafu yadde tannagaggawala. Naye nosanga abasajja basula mu ssabo ffe mpologoma z'e Masaka tujja kubeera baganda bange. Katonda gwawadde abamuwadde kati waliwo yagenda mu ssabo ennaku ezo. Munange munyambe njafuuka presidenti kati abamu batandise ekibiina ky'ebyobufuzi. Batandise ekibiina ky'ebyobufuzi musimanya sima bagita sima bagita front FDC ebitategereka no bagamba temulaba kintu gye kiraga. Abamu bali mu kusudya Dr. Besigye mujango okomewo wesimbe okolewo baganda bange dokita. Abaana baagala kusuula Dr. Besigye, abaana baagala kuteeka mu ntaana. Ono musajja Kyagulanyi kannesekereko oba amannyo nkyayina. Ngenze ku vidiyo entuufu eyandeese President Kyagulanyi nkyogeddeko bannange temumagamaga. Eyolwaleero egenda taginga omukyala we UK, mukyala Patricia Sewungu, njagala beere ku vidiyo eno
pressure njawo bwakabaka bafu bwa Buganda n'ensonga eno. Patricia Sewungu mwanyinaze documentary weraga akalimi bwe kagenda osonga wazibu era olwaleero bakuwa amazzi onyweko mwanyinaze kubanga ensonga za Ssaabasajja Kabaka zirinnye waggulu ne wansi. Owomutima omunafu njagala ove ku vidiyo eno saakuyise drone eyina amawulire namba ya Milansanafu eri 0702 222758 0702 222758. Bamuyita Red Zone TV nkutumiddeko muganda wange era abantu bakuwagire. Ali atya mukyala Alison Nadiope mukyala Alison Anne Nadiope omukyala wetumwebaza basaliza azigabye abaana be Busoga baali bakozesa ttaka omukyala oyo n'avaayo nga bakozesa ttaka mu nsonga z'ekikyala n'agenda n'abayamba yatandise gundi baziyita bata sanitary pads n'azibawa waliwo wano Busega n'agula woofiisi baweerera baana mu ssomero liri awo Kawanda. So kati omukyalo oyo Mukama amwe kyasinga okwagala nze omuntu ayamba abantu gwe nyimirira naye mu nsonga zonna weebale nnyo weebale ddala mukyala Alison Anne Nadiope Mukama akwe kyosinga okwagala. Vidiyo entuufu etandise etya kati Museveni kimutuddemu n'akakundi kakabano ku nsonga ya pressure njagala owulirize bulungi. Najja nembalabula nembagamba pressure waliwo omukyala yali agenda omufunira visa e UK. Empapula yazimukolerako era buli kimu n'akimukolerako. Kati nzize ng'Omuganda kyayita okwabya olumbe ngenda ddwabya olwaleero. Wuliriza bulungi. Pressure yali akolera gavumenti ya Yoweri Museveni. Pressure abamutuma bakolera mu gavumenti ya Museveni. Era n'abakwatagana naye okumupangira ensonga zonna bwe ziri bonna information ngifunye. Ngenda kwabya buli mbuzi. Tukoya abamanyira obwakabaka baffe bwa Buganda. Tukoya abeerimbika mu nkyukakyuka nga munafuya obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wano mu Buganda gwe mumuli yenna mu nswa Bukaajumbe buli amumanyira tugenda kumweŋŋanga nga tetumusaasidde. Najja nembagamba ati mu Milansanafu ngenda kwabya buli mbuzi. Wuliriza bulungi ntandise ntya. Mwanyinaze Patricia Sewungu nkulamusiza kuli otya. Pressure yagenda n'akwogerako ku nsonga z'okumutwala e UK. Bwe yakwogerako bangi ne balowooza nsonga eyo mu Milansanafu gye wayogeddeko era ne bambulira ne baŋŋamba Milansanafu tukoze tutya. Omulenzi ono ekifaananyi kino kyafuluma ng'ali mu nnyonyi. Gyasooke tukirabe kifaananyi ekyo eky'omulenzi oyo pressure eyali avoola Ssaabasajja Kabaka eyeetaaga okukyayibwa obulamu bwe bwonna kubanga buli alivoola Namunswa alibeera akoze ekibi ekisemberayo ddala obubi. Kifaananyi kino bwe kifuluma najja ne mbagamba nti ensonga zino muzitulekere era ngenda bba information waliwo be ngenda okwabya kubanga guno gususse ogw'omulamuzi gutandise gutya era ow'emmeeme entono njagala ove ku vidiyo kubanga ogenda kwetakula ogenda kwewuunya mukwano gwange. Ne mbagamba nti pressure ono waliwo abamuli emabega. Ne mbagamba era badde bamupangira okufuluma eggwanga. Bangi ne mulowooza ndi mu katemba. Bangi ne mulowooza ti mu Milansanafu nzize kukola comedy ng'abamu gwe mwamanyiira okukola. Ne mbagamba nedda ono si comedy wabula njagala tuwulirize bulungi. Era nkusaba wenna ali ku vidiyo y'olwaleero nsonyiwa message obubaka ngenda bufulumya nga bwe buli. Sigenda kusaagira mu muntu yenna era kumunyigirako liiso. Pressure ayina abamubadde emabega era ng'abamuli emabega ttiimu nnene nnyo. Pressure nayogera ku nsonga ya mwannyinaze Patricia ey'okumutwala e UK era yajja mu inbox yo n'akusaba ensonga eyo. Nenkulabula nenkugamba ensonga eyo nnene nnyo era ejja kukuleetera obuzibu. Nfunye amasimu ag'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo
ku nsonga eno. Nganze omusajja Omuganda, musajja ayagala obwakabaka bwaffe obwa Buganda, ne ngamba ensonga eno nja gikwata mu kisajja kikulu era ntegeeza ensi ekiriwo. Ekisookera ddala pressure wenjogerera abasajja bano ekintu kibatuddemu. Omuvubuka ono abadde yafulumizibwa eggwanga era abadde yagenda bayagala okuleetawo diversion zaabwe ez'enjawulo. Akafaananyi ako kakwatibwa mu mbeera eyo gye baabalaga nga bwe nabagamba nti temukyamuukirira, temubeeranga binyomo nti akwatiddwa. Ne babalaga akafaananyi kano kemulaba nga yesize roobu mbw akwatiddwa. Bangi bazze bakwatibwa kamera ne babayita ne babateeka mu mawulire ne babagamba mulaba mukibiki yuno tumuyina tumukutte naye ono temunnakirabayo. Ennaku ze balaga bamukwata lwa 6 kati wiiki namba nga tewali kirabika. Era mu mbeera eno waliwo abamubadde emabega era nga bali mu kafubo ak'enjawulo okulaba nga bamumatiza bamugamba kuba ye abagamba nti nze mwatuma omulimu gwammwe ngukoze, saagala mundabise, saagala mukole ki. Kyova olaba wakyaliwo sweet talking. Era security agency ez'enjawulo nsaba muveeyo mu kyewakane kino bangi baabayimiriza ne babagamba temuddamu kwogera ku nsonga ya muvubuka ono. Full figure Jennifer sima bano baabaawo ba state agents ne babakubira amasimu ne babagamba temuddamu kwogera ku nsonga ya muvubuka ono. Era bangi be baasirisa akaseera kano bangi ne bajja mu inbox yange mbampe information ne baga temutusiruwalirako mwavoola Ssaabasajja Kabaka, mwavoola Kabaka wa Buganda, tugenda kubanga bwe kisoboka ensi tugitegeeza amazima. Era njagala message eno mugiwulire bulungi. Muli mu kupulaninga okufulumya ebibaluwa ebiraga nti omuvubuka ono mulalu. I repeat, muli mu kupulaninga okufulumya ebivubuka egundi information ekakasa nti omuvubuka ono mulalu. Ngaba mbwe mwayagala okwogera era mugambe mulalu twagala kumutwala mu ddwaliro erimu ajjanjabwe. Wano mu Uganda obulwadde bwe bunene mbwatwaliddwa UK. Patricia Sewungu wano information eyiyo yali weti. Era njagala kati naawe ebibuuzo njawo biddemu kubanga ekintu kigezze ulira. Sibe abamukwata baali balala. Waliwo omukyala ali London yali yakwogera ne pressure ennaku 2 emabega. Namugamba pressure byokola birekeraawo. Pressure anoonya asayiramu. Yafuna visa ya UK. Pressure era ekibadde kimukosa ebyo byonna anoonya asayiramu. Era mu script ya pressure okumusiba kimukolera. Ndoza era bulijjo kyabuzaako. Abamanyi ebintu byasayiramu kasita bakusiba osobola okufuna asayira mu mangu. Waliwo omukyala eyuke bamuyita Patricia yabadde awa pressure sente ng'era yamubalira ebintu byasayiramu. So pressure alina visa ya UK already. Era mu nnaku zino pressure abadde agenda UK kufuna asayiramu. Naye ng'ebibula mu script ye kyobola abadde avuma nnyo President Museveni. Pressure asooka n'avuma President Museveni ng'alowooza abawagizi ba Museveni banaamusiba. N'alabanga bw'avuma President Museveni tebamusibye. N'avuma Ssaabasajja Kabaka. Kati awo pressure ekyomusiba kimukolera. Kuba anoonya asayiramu. Era abadde agenda kutuukira wa mukyala bamuyita Patricia abeera yukaawo. Naye nga pressure si mulalu, talina mizimu. Akayaga ko mwekali njaga yabadde agikozesa. Naye nga pressure yafuna visa ya UK. Ayagala asayiramu. Ebisiyaga ennaku zo tebikyalimu nnyo asayiramu. Abazungu baategeera. Abaddugavu mu balimba. Ennaku zo abantu tebakyakozesa bisiyaga kufuna asayiramu. Bakozesa political asylum.
nga pressure kyabadde ayagala. Pressure tuba abadde awaana nnyo Bobi Wine ng'avuma President Museveni bw'avuma kabaka bwa ekigendererwa. Kakati mwanyinaze Patricia Sewungu songa eno egezze njagala nja kusooka kulagako wano information eno njagala etambule kubanga waliwo endaga ewatali wangu. Wuliriza bulungi. Mwanyinaze Patricia Sewungu ensonga y'omuvubuka ono yalabiddwako mu nnyonyi. Droni zange za mawulire zaagafunye. Era nsindise bakigatto bange okukebera embeera eno y'amawulire genfuna geegano. Kati njagala omutima omunafu video gyesonyiwe. Ekisookera ddala Yoweri Kaguta Museveni n'abantu bwe bakitegedde nti Abaganda ne bannansi abaagaliza obwakabaka baffe obwa Buganda bategedde mission ebaddewo era n'abadde basasula omuvubuka ono okuvvoola obwakabaka bwa Buganda. Era mu kino kati omuvubuka ono abadde yafuluma era mu kufuluma kwe nga bastaginze bagambe tumukutte bagambe full figure nti ya spearheadinze ne babaho team. Kakati ffe ng'aba mu miransanafu ne tuvaayo ne tutegeeza abasiru bano nti mu kaseera kano mulimba aluwa. Kakati bwe navaayo ennaku ezo ne mbagamba waliwo omuwala gwe bayita Asha Blessing. Omuwala oyo abadde muyimbi era ne nvumirira nnyo abawala abamutwala ku BBS telefine yaffe ey'obwakabaka nti mwakola ensobi. Kakati ne bazannya stanti ne bagamba n'abawala bano bakwatiddwa era njagala mbalageko wano ne mbagamba mulimba. Era ono omuwala ng'amatiza y'omu kuba badde ne pressure ne bakipika mu mawulire. Wulira. Ebintu bya pressure birimu akabangali birimu kibooko nyongera okubajjukiza ne tubatubuulira watuufu we bamutadde. Kira taliyo, Central Police Station taliyo. Bamada nyongera okubajjukiza nti baba tanunuli kikono. Batunoonya mugambe nti ye batunoonyeza ddala naye nze ow'olugambo fe ab'olugambo akabangali ako bakatulinyisizza dda naye era munnange olugambo nyina oddu baleetera mugambe nti ye tebutalika kusala lugambo mu bamanyi bamaada twamulabye dda bamututte bantwala wanze wanukejje nfiire mu kkomera. Wuliriza bulungi. Oyo mukyala be bamu abawangala ne pressure. Emisango gye yakola ekyennakumola atuvaawo nga tugenda buli wamu naye ekisinza okutwewuunyisa ffenna omwana oyo seemu ayite mukwatangako, that is one. Ne Nalufeenya talinnyangayo ati which is which nga babagamba ali Kiira taliyo, ali Kibuli taliyo, amakomera gonna taliyo, omwana aliwo watuufu. Oba ompuliriza. Era obwedda abaana beebuuza ono omwana talina famire, enyongera okubajjukiza nti tewali wa famire abaddewo okujjawo sisita we omu obwannamunigina. Kiwulira ebyo ebibaddewo era akabangali baakatulinyisizaako fasita. Criminal. We are criminals. Temunna. Waliwo alinya akabangali nga si criminal. Baba mukegenda kulaba musibe. Omusibe yazza omusango gwa Naggomola. Atutaddeyo. Kati bamutudde kabangali ne babavugamu baba balesaawo. Waliwo essimu eyakubiddwa munnange ne batupangululako naye ng'era gye tubadde tugenda ndowooza temwalizeemu tulaba. Naye ng'omwana ye tabeerangako Nalufeenya si ye mwayi temukwatangako. Kati musuubira omulabako. Tujja mulaba. Naye nga kyo kye yakola kikyamu nnyo tukivumirira nnyo nnyo naye ate munnange olaba Bunyankola yagamba omwana akakunya mu ngozi n'oginaga. Omwana bw'apama mu guliro kasuula kasuukoloza koze. Tujja muddaabiriza bamutwale mu rihabu kuba empapula ze z'ebutabika weziri. Owulira kye batambuza mu empapula ze z'ebutabika wulira. Anyway, olunaku lwo terugubeeredde lwangu. Ndeka munaye siina gwe ndabye tewali aliwo. Kati wuliriza video entuufu.
abali mu script eno y'okuvoola obwakabaka baffe obwa Buganda muli bangi era ekintu kino kibatuddemu munoonya engeri gye mukivaamu kubanga tulemezzaako tubabuuza where is pressure yavoola Ssaabasajja Kabaka era poliisi ey'Ekira Road mwazannya akabadi kammwe keekano bano abawala Asma Asha Blessing n'oyo omuwala ayogedde ne mubeekwasa ne mubateeka kabangali ne mubakwata bu vidiyo ne mubuteeka musimana bano tubakutte tunoonyereza olumala ne mubata sikeekano laba kambalage ennyo sira price ne Asha Blessing babakutte ku musango gwa polisa munange tuvudde wani no tugenda nga tugenda Kibuli tulabe kwani tuwe ku polisa munange Asha Blessing nga yewana ne sira price mbugakola ki bibasookayo munange nze nga ndibabega ng'emisango maama abadde bakutuge bati pa ng'abakwata nga bagamba gwe sira price ne Asha Blessing twabanoonya lwadda gwe sira price wadde nga nani ne polisa ku live Asha Blessing obadde ng'otambula nani ne polisa omususa mu bifo by'ebbeeyi munange bawera ennemba mubasabire nnyo sibanyo abanaavaayo naye nga wenjogera nzezeruseeyo nembaleka nga bakoze eki ngabo bali ku poliisi bagenda kukola statement olunaku olwaleero bagenda bajjako statement nze mbaleeseyo nga nti vidiyo entuufu ketandike kakati ekigenda mu maaso mwenna kye mulaba ku muvubuka oyo gwe bayita Musana Ibrahim abadde avoola Ssaabasajja ku mutimbagano era ng'amuvuma abamu badde mabega ne ttiimu yaabwe bonna ekintu kyabatuddemu kubanga tubabuuza omuvubuka aluwa ekifaananyi ekyasooka ofuluma we baamukwatira nabannyonnyolawo we kiri era tewaddangayo fuluma kifaananyi kyonna ne bannamawulire okubalaga nga gavumenti ya Yoweri Museveni bwe badde ejja n'ekwata abantu ne balaga missoni y'okumufulumya eggwanga yali nteeketeeke era nga weeri naye ne tuwagamba mulimba we mumufulumizza eggwanga ekiddako temubuuza era mu kaseera kano omuvubuka oyo agenda kukomawo mu ggwanga ayinza okutuuka ekiro ekigenda okukeesa olunaku olwaleero bwe bamala okumuleeta baseetinze dda ebbaluwa ze ez'obulwadde bagambe nti mulwadde era alina ekizibu ku mutwe yatwalibwako ebutabika nga bwe mukimanyi babadde baagala omuvubuka oyo atuuke mu ggwanga erya United Kingdom afune eyo obutuuze awalampe avume avvoole ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka njagala omukyala gweta Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga bwe nakusaba n'ettiimu yo bino byonna ebigenda mu maaso mubimanyiiko naddala ensonga z'okuvvoola obwakabaka baffe bwa Buganda tetugenda kunyigira muntu n'omu ku liiso tetugenda kusirikira muntu n'omu ku liiso message eno njagala mugiwulirize bulungi balina olukwe olw'okuvvoola omulangira Richard Ssemakokiro era bazze bakikola ebikolwa bino twagala mubivumirire abantu bano mubakyawe abagezaako okunyigiriza n'okuvvoola obwakabaka bwa Buganda gavumenti ekintu kino ekirimu mwanyinaze Patricia Sewungu najja nenkugamba negamba ebintu ebimu bireke era nkyanoonyereza Patricia Sewungu engeri gy'obadde okwataganamu ne pressure sijja kusooka kukusalira musango naye pressure video waliwo zennaano ng'akwogerako ngabo maama webale biki n'ebirala byonna bibadde bigenda fenga National Unity Platform ekibiina kya NUP obwakabaka tubwagala era tuyimiridde nawo tuvumirira ebikolwa byonna abatyoboozi bye baliko ebyokuvvoola Ssaabasajja Kabaka tukimanyi Yoweri Museveni ayagala kusaanyawo bwakabaka era tabwagalangako gwe wenna akiwakana kino oli mulabe wa Buganda oli mulabe w'obwakabaka bwaffe kati njagala kubabuuza enanga wavaayo n'oyogera mu kusooka mu mukutaaluwa tugenda mu wiiki namba kyemugamba obujulizi temubuyina obutambi buno bwonna bw'abadde ayogera nga vvoola kabaka tobuwulirangako enanga tobuwulirangako bino enanga si byakusaaga wenenanga tugenda kukubulira omuvubuka oyo yavuma kabaka waffe era omuvubuka yuno bano bonna babadde awangala nabo nga bavvoola kabaka olwo omuvubuka kisiraani kyetaaga okukuba emiggo era ffe ng'Abaganda tetugenda kukkiriza mbeera eno ey'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka nga mugitunuuliranga etategeerekeka bonna obutambi twabubalaga ne mwebuza amagezi essaawa zino temulina kye mwakozeewo muli mu kwogera bintu bitategeerekeka bwe mudde eno bwe mudde eri twagala ensonga eno mugiggyemu okusaaga twagala ensonga eno mugiteekemu eriisa ejjogi